Ebibiina ebyenjawulo omuli UPC, DP, Jema, People's Development Party, bamusaayi muto ba DP aba UID, n'akabondo ka People Power akakulembera omubaka Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine, bikyenyumiriza mu buwanguzi bwe bituuseeko olw'okwegatta mu kulonda okuddiddwa mu bitundu nga Jjinja, Lukunjiri ne Bugiri. Yenkola empya ffe gye tumanyi esobola okuyamba okuleetawo enkyukakyuka. Nze Arua wano kamwa koogera ndi kabonero oba akalaga amakulu g'okwegatta nti ab'ebibiina bwe twegatta wamu twalemesa okubba kwagenda okubeerawo ejjinja neziramu n'entwala ekifo kyange. Bwe tugenda Lukunjiri twakola ekigambo kye kimu. Olw'obuwanguzi obwo ne ku mulundi guno bisazeewo okwegatta ne biwanda eddusu ku Kasiano Wadri eyesimbyeewo nga talina kibiina oba independenti gwe bigenda okuwenjeza akalulu mu kulonda kwa Munisipaali ya Arua. Abantu ba Arua baatugambye, twababuuzizza ne batugamba nti eddoboozi lyabwe omuntu gwe balaba asobola okufuuka eddoboozi lyabwe alina bye baagala bamuyita Kasiano Wadri. Kakati ffe twasazeewo nti omulundi guno tetugenda kuwagira buwagizi nti ekibiina kyataddewo ono, tugenda kuwagira omuntu abantu gwe bakkiririzaamu. Abasinga ebigere baabinaanisa eddengatto ne boolekera Arua okuwenja akalulu nga n'abalala bali mu kkubo. Ttiimu zizaatuuse dda, twagala kuva Arua nga tujja tukutte Wadri tumuyingiza palamenti. Ebibiina nga Jema ne DP bategeezezza nga bwe baatuuse n'okugjayo ababadde babakwatidde ebbendera ne balekera Wadri era bali mu nteeseganya n'ebibiina ebikyasigadde nabo babiggyemu enta. Nga bw'olabye nti Jema yagyemu kandideti waayo tekiraga bunafu, kiraga maanyi na kutegeera. Naffe ng'ekibiina tukyagaana ne bannaffe abaka abasinga tubalina ffe tuli abalinga abakiikiridde abalala naye abala bangi era tugenda nabo mu kuwagira ekitiibwa Kasiano. Kitegeeza nti tomanya we tunaatuukira Arua bayinza kuba nga bamaze n'okusalawo nabo nti no FDC akoze ki, kuba tekigenda kukola makulu kusigalamu kubaamu nga mperekeze. Bano bagamba nti kati eno yegenda okuba enkola mu buli kulonda okunaabaayo okutuusa 2021. Omugundo guno tugenda genda nagwo e Bugiri, tugenda genda nagwo e Kasanda na buli kitundu kyonna we munaawulira nti waliwo okulonda. Babuuziddwa lwaki bafutyanka enkola y'ebibiina ebingi eyayisibwa mu ssemateeka ne bategeeza nti ebyo baakubirowoozaako oluvannyuma. Kakati gwe alina ekibiina gwo n'otegeera oba kikyetaagisa. Ekyo kijja kujja with time. Tewali kibiina kiyinza kutuulawo kitudde ne kigamba nti nze tibinkwata, kababe bannamawulire, kababe baddokita, kababe bavubuka, kababe bakyala. Munna FDC Paulo Mwiru yali omu ku abo abaaliwo ennajja nankumbi mu kulangirira nga FDC bwetaddewo Bruce Musema okuvuganya mu Arua. Bw'abuuziddwa obanga kuno si kulya mu lulime ne mu luzise ayanukudde bw'ati. Eky'omukisa omulungi nti nze nali nanze luli nti ali mu lwokaano, so bwe nnanga nti tumuvuddeko buli yampuliza luli ng'awulira asinzidde ku nze era waddembe okuwulira nti yalanga luli akoze ki akyusizaamu. Wabula pulezidenti w'ekibiina kya FDC Patrick Oboy Amriat ayanukudde aba FDC abasazeewo obutawagira oyo ekibiina gwe kyasimbyeewo. Now if it is a fight that they want, they should also declare that fight to us. What are they fighting over? I think we are going to hold a discussion on this matter. Why members of the FDC, leaders at that, would choose to go against the chosen candidate of the FDC and go for an independent. This is something that is going to form our discussion after this particular contest. Kinajjukirwa nti yali pulezidenti wa FDC Major General Mugisha Muntu naye yavuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okuwagira Kasiano Wadri wadde ng'ekibiina kye ekya FDC kiriko gwe kisimbyewo. Embeera eno oba olyawo eyoleka obutakwatagana obutandise okweyoleka ennyo mu kibiina kya FDC wamu n'ebibiina ebirala okutwaliza awamu. Okulonda omubaka wa Munisipaali ya Arua kwa kubaawo nga 15 omwezi guno ng'eddibu ly'ekifo kino lyajjawo oluvannyuma lwe yali omubaka waakyo Ibrahim Abiriga okuttibwa mu Gw'omusanvu omwaka guno abaziguna kati abakyawenjebwa. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.